nabadde nyingira bwenti Hajjat n'atuuka era gwe nasookeddeko ne mbuuzaako ne mubuuza embeera bweri. Hajjat n'angamba ali frustrated. N'angamba bambi ali frustrated. Ekintu bwe yaloopa omusango gw'omwana guno naye alabanga bantu bavudde nnyo ku mulamwa gw'omwana ate ne babeera nga beesiba ku bikolobero bye yakola ng'omukyala. Putting that aside, njagala tusooke tujjewo ekyo ekintu banaye buli mukazi gy'oli si gye wasookera. Nga gy'oli si gye wasookera, abamu mukoze ebikolobero nammwe bitayinza kuvaayo kuba temunnavaayo mu mawulire. Then ne saidi ya Haji naye nengenda nembuuza ku mama wa Haji, nembuuza ku basisters be, nembuuza mama wa Haji bwali bambi, ngamba wali akyasaba naye ng'omulaba munyiikaavu. As a parent, any mother can do that for their kids. Kati buli muntu asobola kikolera omwana we. Mama wa Haji kyakola, baganda ba Haji kye bakola buli muntu wandikikoledde muganda we. Ne Hajjat kyakola buli muntu yandikikoledde omwana we. Singa omwana wajja n'agamba gundi yankutte, what's your first reaction? Buli muntu asobola okukolera ekyo. So nze kyeki kye nagamba Bannayuganda nti omusango we gutuuse gwatusukka okutegeera. So instead of taking sides na kutandika kuvuma side ki, we can still be wakati awo ne tulinda ekigenda okuhapeninga nga nnya, because ndowooza hearing etandika nga nnya December. Naye nga mu byonna nze kyensinga okwagala okuba mulimu Mayina oli yennesha. Mayina ali traumatized. Mayina teyasuubira kazito kano kava eri social media. Then n'omuntu yenna yateekayo ekifaananyi kya Nesha nekitandika okutambula ku internet. Tomanyi kye wakola bulamu bwa mwana oyo, wayonoona obulamu bw'omwana oyo. Ekintu kye wakola okuteekayo ekifaananyi oyinza wakikuba kiteesaayo busungu, but always ba minors bambi tubaleka mu misango bwegiti eminene. Tubaleka obutabonoonera bulamu bwabwe nabuteekyawa mu maaso eyo nga buli wayagala okugenda kwamuga si yegwe gwe baakwata oba si gwe yakola kino. Mayina buli bambi yafulumya ekifaananyi ekyo buli akyakipositinga. Nze mbadde nsaba busabi siragira osobola okukirekera awo okulaba nti obulamu bwa Nesha bambi ate tebwonooneka, because nga mama bagezezzaako okulanga mama agezaako protecting omwana ono obutamuteeka nnyo mu mawulire. Mama yalwanenga mama. So ne saidi ya Haji bambi nammwe bwe mubanga munoonya bwenkanya, nsaba Mungu buli saidi agiwa obwenkanya ate amazima gaveeyo. Eyakwata Nesha akwatibwe, yenna eyakwata Nesha akwatibwe. Nze kyensinga okwagala mu bino byonna, kuba nze kyensinga okumanya ekyo bwe kiggwa, then buli omu asobola okufayiringa emisango gye gyayagala ku Hajjat biki. Naye nga Nesha ng'omuntu nga so sifuna bwenkanya. So Sandra ngambye guys FiFi bakwiri mukyala nsubuga wano mukulikeyo mu kooti abagenze n'abatagenze nga mubadde gye mubadde nga mulinze amawulire nammwe tubabuuzaako. Nyongera okukubira Uganda Police omulanga omukyali yalisiza omwana wa banne obukyafu mumuweerezeeko mu makomero omuli effujjo, bamugwe ku kidoli ekyo ekibeera mu ttooyi, bangambye bakiyita kidoli. Nagwe nayogedde naye nangamba ekyo kintu ekyo FiFi ng'alina kirongoosa bamuwaalyeko ategere bwe yadaalisa omwana wa munne. Kubanga you people ebintu ebyo byetaaga kubanga omuntu omuwa kimugwanidde, ekyaleese ky'omuwa. Omuntu bw'aleeta obusiru muwa obusiru, bw'aleeta amagezi muwa amagezi, kimugwanidde. Bamala omuwa okulya abeere nga yakirongoosa n'engalo ze n'agaviiri ge. Banaye omukazi oyo yeetaaga mumuteekeko mu makomero omuli abakazi abakambwe bamukuube, kuba mmwe mwamuweeweesi bambi nga mumuleeta ne mumu seba akola ne interview musinayi kyantuuseeko. Kati eyo nga nvuddeyo njagala obubaka bwange obulala bugende eri abafida Uganda. Ngenda kunoonya ennamba yammwe ngipostinge
nsaba abantu babambuulizeeko babampeereyo ku bubaka. Abafiida Uganda tulina ebibiina ebirwanirira eddembe ly'abakyala. Muwulira mutya nga ku ttiimu ya Hajjat temuyinaako wadde representative like FIDA teyinaako wadde lawyer. Bannange zamana twali twewuunya ba human rights mu biseera ya police ng'etulugunya abantu nga tugikaabira naye ate n'abafiida nze munneewuunyisa. Ku ttiimu ya Hajjat kuliko representative okuva mu FIDA muba ne balooya. Mukolera baani? Bakwana ba FIDA mukolera baani? Waliwo omwana gwenda babatembeeta. Taata we yamuzaala yamufunyisa embuto ne baziggyemu kati ate kati alina olulimu lukuze we balumugiramu ajja fiira awo. Banaye tewali kisse nsinga institutions zino ezirina okukola nga ziriwo nga bifaananyi. Institutions zino eziriwo nga ebifaananyi kibi nnyo. Mukolereko ku muntu wa wansi. Mukolereko ku muntu wa wansi. We always see people getting awards and being recognized. For what? What do you do? Who do you work for? Njagala okubira ekibiina kya Women Council omulanga. Bamaama. Banyabo. Ab'ebitiibwa ebingi ennyo. Tubadde tusaba muyingireko mu misango gy'abakyala gino. Tubadde tusaba bakwano basweet muyingireko mu misango gy'abakyala. Taking on some cases. Waliwo video gye bantaaginzeemu omwana atasobola kutuula omukono oba nagwo baagumenye. Kati yakutte vidiyo eyo tuyamba otubuulire oyo omuntu aliwa. Ate nga temunnayita poliisi. Abantu bano mubakubemu banaye kambabuulire ekintu kimu. Bagenda kungamba promoting mob justice but we've been overpushed. Ate ne tutasigaza option. Ku lw'ensonga poliisi egenda kujja mukime mukimire mu bukuumi musooke mu mukube. You people bwe tunaateekawo embeera trust me amateeka gagenda kukola. Bwe tunaateekawo embeera ekyo mbabuulira bino ebintu by'okukaabakaaba ensi yaffe terina gwekwatirwa kisa. Terina. Government bw'enaalaba nga waliwo embeera egiyitiriddeko egenda tutandika okuparadinga nga abantu bano ebawe ebibonerezo ebibagwanidde. Nkubuulira amazima. Naye bwe tutaateekewo mbeera nti ono yatulugunyizza omwana bannange mumugwire mumukube. Ate temwerikodi nga kuleka bujuliza mumukube. Mulyoke muyite poliisi emukime nga atonnya. Mubagambe ffe tumutaasizza ku bantu babadde bamukuba. Bamulanga kinti tuwulidde mbw abonye omwana poliisi etandikira awo. Zino cases bwe zinagenda zijja nti abantu batandise okwekolera ku bantu. Poliisi egenda kukola n'etteeka ligenda kukola. Naye buli we tunaakaaba woowe bamukubye poliisi ng'ejjanga etwala eyakubye ng'etereka ng'alya emmere nga yeebaka. Nga n'omulala akola ekyo. So bwe tunaafunayo example ya don't you ever do it or try it at home. Bijja kukoma. Kuba kati singa oli eyalisiza omwana obubi twamukute ne tumuliisa obubi bw'abantu nga 10. Abantu baalikomeza naddala abakazi baalikomeza agatima agabi ku baana b'abandi. Guno muze guli mu bakazi gusinga mu bakazi. Bw'abayo abasajja abatulugunya abaana okubakuba bino okuba tuga mu mmemmere bw'abanga gyali kale ayinza okuba ali 1%. 99.999 bakazi.
twetaagayo omukazi agenda okufesinga ekibonerezo bannange ensi egambe yo omukono bagutemye oba mu abantu b'ekyalo mubeetemereko emikono kyonkyogedde ate njagala mukimanye nkyogedde na busungu kubanga ffe wetunaabeekwatiramu poliisi egenda okujjayo nga tulina we tubatuusizzaako naye mu mwala b'omukazi yasize omwana w'abandi empitambi bamujja ku kyalo nga mukulembeze bamuprotectinga nti abe ku kyalo tebamuwadde wadde kabya katono tunaalyeko baali muwadde omungi ne bamumuyira poliisi egenda okujja nga naye ategedde omwana wa munne kyamukoze n'ebyo byayogera mu kamera saategedde kyantuuseko teyali kyogedde katunuulira ono gwe batulaze omulala gwe batutaagingamu nze mbabulira vidiyo ezo siziraba njagala obategeeza era mbuuza muntu kyabadde kitya nanyinyonyola ku lw'ensonga nze obulumi obubeera mu vidiyo ze zitulugunya abaana n'abakazi bwantuuka wano bwe buno obulumi bw'oyambala n'obufuuga olunaku lulama ng'olina peyini owulira obulumi ku mutima naye nga tolina nakyosobola kukola ng'omuntu kati eyo gye bantaaginze mere wedda mbuuza bani lwaki ndi tagged mu vidiyo eno ey'omwana gwe balaga akakono baŋŋambye omukono baamukubye oba baagunudde mbona akabi natasobola wadde okutuula abakazi mulina agatima agabi abakazi mulina agatima agabi nze simanyi kati twetaaga kubalagako bannanga abali eyo nga mumanyi omuntu atulugunya omwana temusooka kuyita poliisi tubeegayiridde musooke mubeekolereko emikolo mukole emikolo ku bantu abo bajja kumanya nti abantu bakaawo people will change era n'abaana babikola kale banaasigala bikolera gye mutalabira people will change kati eno vidiyo eno ezze empya I've shared it with some officials katoba banasobola omutracinga down negwa amanyi omuntu ono gyali era naawe tubuulire singa abakazi bano gwe bakwata gwe basuula mu nnyanja omuli goonya n'emulya oyo n'avaawo because really abo abantu batebeetaaga kubeera mu society they will not change abo abantu nabagamba bakola agakolo oyo tebabeera na victim omu tebakyusa balinga bakwasi b'abaana nabatemu they don't change nkubuulira they don't change but because baba manyi era olumukwata mumpitire poliisi muntu alekale ku poliisi kuba kimanyi eri rescue ye muve wano nga mumugjeemu enjala akomewo kale era abonyebonye omulala fira queen mkyala nsubugaano kega amagezi genninawo kati nange obusungu n'obulumi butususse bannange butususse obusungu n'obulumi bususse ebyo ate tukole ki obulumi butususseko bakazi bannaffe beefudde ebitagasa